abalala ku promosoni namba lamusiza nnyo olunaku olwayo tugenda kugira amazima eri abafiira mu nnimiro ya Maama Fiina okakase nti ababbi mu nsi bangi olw'ensonga beeyambisa erinnya ly'ennina beeyambisa obuntubulamu bw'ennina ne bakozesa amannya gange nsaba tutambule ffenna mukakase nti abafeere baali mu Uganda era n'okubalabula mwegendereze nnyo tosindika ssente nga tutegedde ddala muntu ki gw'osindikira ye osindika zaaki siraba lwaki baba babangaze ebiri mbasaba mwenna abali ku Facebook abali ku YouTube omuseyalinge mu vidiyo buno kutaasi bafeere abo bakozesa ennyo era ne bwenaakwata yenna anaamunditanja mu milioni abiri bw'oba oyagala kujja wa Maama Fiina kansooke mbalagirire luno oluguudo lwa Masaka luno luva Kibuye luno luva Mityana Road ku roundabout eyo gikwate ng'odda ku Mityana Road otuuka mu Katoogo akatoogo kayise ojja kusanga Shero giyise jangu otuuke ku petrol station bagiyita Africa bw'ogiyisa olina ekkoona ly'osanga ekkoona eryo bw'olisanga ojja kusanga Kobiru etakyakola awo wennyini Kobiru etakyakola aliwo ekizimbe kya kalina empanvu awo wennyini wali gate ya black langi kikomera ya yero okyama bukyami wewa Maama Fiina kuba ne bw'osanga wa boda abamanyi kuba ndi ku kolansi kwennyini siri munda buno obukodyo bwe babbiramu sigala ng'olaba weetegereze era owulirize ekisookera ddala nsooka okwetondera abantu bange mwenna naddala abali mu nsi z'ebweru abali mu nsi za Buwarabu abali mu America abali London n'ensi zonna ne Uganda kyerina okusooka okutegeeza nti omuntu bw'akola erinnya eryo omala oddikola wabeerawo abalina okubeera emabega okufunamu Maama Fiina bwe kyatandika kujjanjaba emyaka gyonna nzize enguluba n'abantu kasaba amanya nti abantu bakkiriza nnyo Maama Fiina naye bwe nalaba nti abantu banzikiririzaamu nenteekawo eddwaliro lyeŋŋamba nti omuntu ne waaba ali Bulaaya ne waaba aliwa asobola okutambula direct n'atuuka Maama Fiina n'amufuna n'ekikwewuunyisa nti ogenda okulaba ng'omuntu agamba nti mbadde nnoonya Maama Fiina okumala emyaka 10 nga yambula n'etuuka n'okubbibwa ensonga etali ntuufu olw'ensonga nze bwe nakiraba ekyo ne ŋŋamba sijja genda ku mikutu gino gigatta bantu nga manyi nti tekinologiya gwe babbirako ali ku mikutu nga zi Facebook simanyi Twitter simanyi baani nze n'embiganira sibigendangako naye olw'okubanga abantu ibala babeera mu bwetaavu obw'obujjanjabi babeera mu bwetaavu obw'amabanja katugambe obw'okusomesa abaana babeera mu bweraliikirivu obw'okuyambibwa oli ayagala kuzimba nju oli ayagala kukola kino oli ayagala baana basome oli ayagala simanyi agende e Bulaaya kati ne bakimanya nti Maama Fiina kyekiddukiro ky'abantu bonna mu Uganda bwe bakimanya nti Maama Fiina ye muntu asinze okuyamba mu Uganda ye muntu asinze okulumirirwa abantu mu Uganda ye muntu asinga obujjanjabi mu Uganda kati abafere bakiyingiriramu batya bamanya nti Maama Fiina tali ku mikutu egyo ate ne bamanya nti abasinga okuba n'ebizibu n'okubonabona bali mu nsi za Bulaaya bo ye kyakola ng'ateekawo Facebook ng'ateekako bifaananyi bya Maama Fiina kati ne bwe ntudde ne muyinza okunkuba ebifaananyi omufere n'abijjako n'ateeka ku mukutu gwe n'akwata n'essimu n'ayiteeka ku mukutu n'addira n'ezifoomu n'aziteekako n'aga nti gwe ayagala obuyambi Ibullo manyi nti oba nkigambe ntya nti omuntu mu nsi muno kyasinga okwetagaza essente kati abali e Bulaaya n'abali wano bamanyi nti Maama Fiina ndowooza ye mugagga mu Uganda tebamanyiyo bagagga ng'ate Maama Fiina siina bwendi naye olw'okuba bamumanyaamu omutima kati ye ng'akwata Facebook ng'agiggulawo ng'ateekako nti nze Maama Fiina eyeetaaga school fees w'abaana eyeetaaga basari olw'okuba Maama Fiina asiiba agenda e Bulaaya nti nze ayagala okugenda e Bulaaya nkutwala sasula sente bwe ziti olw'okuba Maama Fiina mujjanjabi nti agaba emikisa agaba obugagga agaba enzaalo ng'ateekako nti mwenna abazzukulu abeetaaga okujjanjaba abeetaaga oluzaalo abeetaaga obugagga kuba ku ssimu WhatsApp namba yange yeeno nga bakwata zi WhatsApp ezo olw'okuba ng'omuntu abeera obwongo bwe abantu balina ebizibu
olwokuba omuntu aba obwongo bwe bunoonya kimu maama fiina talondobeza na birala tanoonyereza kirala yakwata bukwasi simu ng'atandika kwogera tafaayo kunoonyereza ddala omuntu gwenjogere naye maama fiina tafaayo kutunulira nti ddala maama fiina yali agambyeko nti nga babbasale tafaayo kutunulira nti maama fiina yali agambyeko nti agaba entandikwa tafaayo kutunulira nti maama fiina yali agambyeko nti tali ku Facebook yeene essimu gye nkozesa essaawa zino ya maama fiina kubanga ebiseera ebisinga obuzibu bwenfunye nti abantu tebatera na bagondera nnyo maama fiina mwe beekangira nti bagondedde nnyo abafeere n'okusingaani maama fiina so gwe mutawaana nti olwaleero nange nabaddeko waliwo omwami gwe mbadde naye awo pasita nga naye bafeera mu linnya lye pasita mukulu nnyo 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 wavunaanyizibwa naye naye alina engeri abafeere gye bamutawaanyamu okuba nga bamuviirako naye siri ku Facebook sirina mukutu gwa Twitter simanyi byani ebyo sibikozesa n'essimu ze nkozesa zimanyikiddwa Ebola. Mama Fiina, abantu abalala balegadde okumanya abantu bano abazze bafera abantu baferera mu tteeke ki bagamba banaawaaki abantu bayita mu tteeke ki mwe baferera abantu nga banaafera abantu nga bakozesa erinnya lyo so that omuntu atulaba ku kamera abimanya n'abibuuka. Ekisookera ddala bali ku Facebook ye nnamba emu baddira nga bwe mbaga nti ebifaananyi ebyo babigattagatta ne babiteeka ku Facebook n'akwata ennamba ye y'essimu n'agiteekako eya WhatsApp n'ateekako ekifaananyi kya maama fiina kati mu ango mwojjira mwakubbira ango bw'oba mulwadde ng'akugamba oli mulwadde muwala wange oba mutabanyi wange oyagala bugagga nti kati kyali ngenda okukola ngenda kusindika bajjajja ndabe engeri gye bakuyambamu kati mbadde nsaba osooka oweereza ssente z'abajjajja kigula mirango ky'abajjajja nsobole okuba nga nkukolako kati nga gwe akuteeka mu ango y'abalwadde abalina ebizibu abali ebweru ng'osooka osindika ssente ayinza okugamba oba sindika emitwalo nga 6 oba sindika obukadde nga 2 infact waliwo naye bajjako obukadde 100 mu ango mu kizibu kyo mwakubbira kati ate oli najja nga naye alina obwetaavu bwakugenda Bulaaya gwe wajjayo maama fiina yono maama fiina embadde njagala kwogerako naawe nti kati twogere ku WhatsApp yange teboogeza ddoboozi nga bwenjuga kuba abantu bamanyi ddoboozi lya maama fiina nga gatwogere ku WhatsApp muwala kuba mbadde ndi bize ndi mubalwadde wano nga gobadde oyagala kino njagala genda Canada mama nkulaba ogenda ebweru oyamba nti era mbayamba nakatwala n'abantu nga 20 oyagala genda Canada mu America wa mu ango gomojjidde nga gamba sindika ssente abagenda basasula $8.5 naye kati gweweereza obukadde buna nja kwongerezaako atulaba nnyamba abantu abalala mu ango mwakubbira oli najja ng'omwana we agenda kutuula bigezo talina ssente za school fees butereevu omuntu munnayuganda oba n'ali e Bulaaya amanyi nti maama fiina ayamba maama ye gwe maama fiina ti yenze mu kuwandiika akukyusa memula akujja ku Facebook akuteeka ku WhatsApp namba balina n'amasimu era ngenda gabalaga ngagamba nti WhatsApp namba yange yeeno kati ate bw'amala okukukyusa akugamba nti kolagana ne Katamba yogera ne Katamba kubanga Katamba oyo yasobola okujjayo ssente mu banka mu manegula muzengeje gye saasoma yogera ne Katamba kati ku kimwe kiba kiganye Katamba gwoba ozisindikira kati nga gugaye maama kali ng'osindikira mu mannya ga Katamba siganna Mutebi Silivia gange osindikira mu mannya ga Katamba nga Katamba atandika akuwanvuya oyagala school fees nti kati tulina abaana 15 betugenda okusasulira omwana asasula sedemika nti kamu kitundu kati omanyi kyetuba tukola weerezayo $3 nze nsobola okuyisizaamu wano maama koyere ku bintu byo balina amasimu gawera n'50 ennamba z'essimu ze bakozesa kigurupu kinene kuba kati wenjogera ninayo 3 eruzira benakasiba naye gurupu nnene kiringa kikoozi kati ate oli najja ng'aga nti maama omwana yambula nga ye kizibu kye kyalina okufeesingisa maama fiina nti omwana yakubula nti abambi kati ngenda kukolako ngenda kusindikira eddagala kali njagala oweereza ssente ani agenda ozinona
Musiitwa sindikira mmanya ga Musiitwa kankuweereza ennamba ya Musiitwa. Takuganya kwogera naye nti maama Fiina kale nkukubidde ku WhatsApp kwanza abalwadde bange abasinga ebweru abalabufu akuba n'asooka kulaba ku WhatsApp nti gwe maama Fiina gwayogera naye. Naye bw'ogezaako mufoosinga omugani maama nandyogeddeko naawe mu ddoboozi lyo. Mwana wange nze bye biseera sibirina. Oba tuyagala kuyamba gwe bye bireke ng'akukyusa. Kati olw'okubanga abantu baba maama Fiina respect omuntu aba alina kukakkana. Ekiretedde abantu okubabba naye mu angu mwe bakubbira okusinziira mu kizibu kyo. Nze nkola ku muntu asookerwako paka kwasembayo. Ati sikwate ekkubo olinnye ojje ku Mityana Road. Buli muntu yenna gw'osanga ku Mityana Road n'ombuze wa maama Fiina yewa abajja kuga nti waawo geeti ebeera nzigule essaawa yonna. Osobola okukuba essimu n'obuuza maama kino akisobola, maama kino akijjanjaba, maama olina omusawo gw'osobola okundagirira omumanyi mu kino kubanga abasawo bonna mbalina basobola okubanga basobola okubajjanjaba. Nze naye mbasisobodde ekizibu ekyo nsobola okusindika nti gende waagundi. So ate ggwe oli ayinza omukulagirira ng'ate munne bakolagana naye nga mufere gw'ogendayo bugenzi na bizibu byo naye tomanya nti oba naabikuwonya naye ng'ate nze ekizibu kyo nsobola okumanya akiwonya ne mukulagirira. Mbeyanzizza nnyo mu abazi bampa information era information yammwe ngifunye nensobola okugulawo omusango ku bafere abo abafeera mu linnya. Senga basobola okuzuminga ne bakwata essimu zino ze z'abafere ezimu ze naakafunako. Essimu ezo z'abafere be naakafunako era amunkwatirako basebo ne bannyabo ankwatira ku bantu bano obukadde 2 bwe ngendo bbawo. Zino muziraba ne reference mugiraba yeeno. So senga mbadde ku Facebook nandibadde mbeereyo n'ensirika ne muleme kubonaabona na kusindika sente zammwe. Maama Fiina muntu mwangu nnyo okulaba oba omwagadde si muzibu. Abatulaba balyagadde okumanya abafere bano abeerimbika mu linnya lyo otutte mutawaana ki okulaba nga obasaanyaawo n'okutaakiriza abantu be banyaze ne be bafeze ne banaabba singa banaaba bakyababba. Nze ekyokulwanya kye ngenda okusooka okubagamba nti social media. Juzi nali nva ebweru nensanga SB4 nambuuza maama Fiina mune waliwo omuntu gwe babba ne ali Dubai. Amangu ago kye nayogera ne bagamba nange siri ku Facebook nafuniddemu abantu abawera 1000 abagamba maama fe batubba dda. Okiraba. So kye nina okulwanyisa ekisooka kyekyammwe nga bannamawulire okunnyamba. Mpisa ebirango ku ma TV ag'enjawulo ngamba siri ku Facebook basebo ne bannyabo. Ate era bwe mba njogera n'omuntu ku WhatsApp namba yange ku simu ze munaalaba njogera naye mu ddoboozi lyange siwandiika. Ekyokubiri bwe kiba kyetaagisiza okukakasa nti ogera ne maama Fiina kamera kuba ku kamera kati mulembe gwa digito kuba ku kamera omuntu omulabe tono ye maama Fiina. Ekirala maama Fiina talina wantu wajjanjabira wadde bulanche endala. Gwoba oli bweru ng'olina omuntu owano ate sitwala obudde omugambe nti genda ku Mityana Road bw'otuuka ebulenga buuze wa maama Fiina oba kwata ekkubo otuuka ekibuyi funa kabbolu kagende twali wa maama Fiina. Oba oli ku kisaawe Entebbe gwe wakava mu nnyonyi funa abaami abavuga bu space bu taxi gamba wa taxi nti nvuga ontwale wa maama Fiina. Nakola eddwaliro lino ng'era neewala bafere nteeke ku kkubo abantu bamanyi nti maama Fiina takola ki tabula. Ekirala be bantu betujjanjaba. Abantu balina ebizibu mu nsi muno betaswadde okutegeera. Naye mbadde nsaba bassebo ne bannyabo ne bw'oba n'ekizibu ekifaanana kitya kakasa nti omuntu gw'oyogera naye yoyo gwe weetaaga. Ekyokubiri kakasa nti olekamu obwongo nti ddala ennamba eno gye ndaba ku TV ate sikale tuukirira bannamawulire obuze ennamba ya maama Fiina eriki bw'eba ekubuze. Tokwata ssente y'okugiweereza muntu yenna nga tusoose kunfaaminga gyo naadde n'omusajja mu kooti nga naweereza maama Fiina. Omulamuzi yatumbuse n'aseka kubanga twayimiridde ne bamuyimiriza
ne bamubuuza sooka otunnyonnyole nti ssente zaavanga bweru ne zijja naye nga kati owekitiibwa omulamuzi olaba wano nga boogera naye nga kuliko bigambo muzzukulu ku ssaawa 6 ngenda kukolako muzzukulu ku ssaawa 5 essente zijja kuba zimaze okutuuka muzzukulu omulamuzi yamugaye namugaa tambula onviire mu maaso gange sagana kukulabako njagala obukakafu obulaga nti maama Fiina ayogande nga tabulina so n'olwekyo obujjanjabi bwa maama Fiina kati ekyokulala kwe kubakwata nti omuntu nze antuusizaako dda n'amundeetera nti wuuno yenna nnyini kibinja ekyo nja kukwata $2,000,000 nzimuwe mu kashi amuntuuze nti nannyini kibondo kubanga abantu twagezezaako okwogera muwalange yagezezaako ng'oyo omuvuka Dubai gwe babba nga nakati akyabba omwana oyo akyamuliko amubba amugamba weereza ssente weereza kino so obubbi bw'abafeere bakozesa amagezi mangi nnyo ate ekibinja kinene nnyo. Mama Fiina abantu abalagadde okumanya okola nnaku ki na budde ki kubanga kati kunnyonnyodde abantu eddwaliro liri wamu Bulenga wokka mu nsi yonna liri wamu wokka Bulenga Mityana Kobiri takyakola. Abantu balagadde okumanya okola nnaku ki era budde ki? Olunaku lwenkola lubeera lumu mu wiiki lubeera lwa Sande lwenzijanjaba abalwadde bonna luba lumu mu wiiki lwa Sande lwokka era lwembeera wano e Bulenga ntandika okujjanjaba okuva ssaawa 11 ez'okumakya mpaka essaawa 9 ez'emisana nennyuka nenzirayo ate enkera ntandika emirimu gyange emirala gyenkola so n'olwekyo ali eyo ng'ayagala nti maama Fiina kaŋŋende yanzijanjabe alina kumanya nti bw'aba ali wala kaaveeyo olw'omukaaga afune waasula wano e Bulenga tulina we tubasuza ku makya n'akeera n'akolebwako n'adda ewuwe ate nina n'abalwadde abali ebweru bo abalwadde abali ebweru muwa pulogulaamu ki mwalina okutambulira bw'aba yeetaaze nti kupostinga ddagala era nina omuvubuka wange wano mu ssi neesisanga Roseeti be bali postinga ne baliweereza be bantu benkola nabo wano sirina benkola nabo walala era be bavunaanyizibwa ku bintu byange. Mundeeba erinnya lyo lyatiikirira nnyo ni maama Fiina Mundeeba tokyaliyo wavaayo kati Mundeeba nabeerayo okuva mu 97 natandika okukola obusawo mu 97 erinnya ne litunda nnyo nga ndi Mundeeba ku Butaala nga bwenkolera abalwadde ne bayitirira obungi ekifo ne kifunda ekifo wekimala okufunda ne tunoonya ekifo kye tugula awantu awagazi abalwadde basobola okwettanira nga we mulabyewo nti omulwadde atula neyegazaanya n'omujjanjaba so ne tusengula eddwaliro eryo mu mwaka gwa 2001 okuva mu 2001 nkolera wano sikyusangako okukolera wantu wala wonna era abali e Bulaaya bwe baba kutwala ddagala abavudde e Bulaaya okutuukirano ajja n'asula wano ne bamukolako naddayo oba nadda mu makaage. Tweyaziza nnyo ekisemberayo ddala abafere bali babadde baferera mu linnya lyo kati njagala tudde ku buvunaanyizibwa bwo nga pulezidenti w'abasawo b'ekinnansi mu ggwanga Uganda lyonna abafere bano abeerimbika mu mulimu gwammwe nga tebeerimbise mu linnya lyo naye abeerimbika mu mulimu gwammwe nti basawo ne bakabasanya abakyala ne banyaga abantu ne balya enkoko embuzi n'ente ebintu by'abantu nti bajjajja basabye ente 10 basabye kino ne babbira mu linnya ly'obusawo bw'ekinnansi gwe nga pulezidenti abatwala mu ggwanga Uganda lyo recognized by government ogenda kikabinga down ekyo nsooka kunenya balwadde bensooka okunenya betujjanjaba nti abalwadde bano betujjanjaba be bagulumiinze nnyo abantu abo bufere obukukola ki okweyongera buli kintu kyonna ibula kakibeere ekyamawulire wano nga muntaddemu kamera simanyi oba kamera gye muntaddemu ekola oba tekola naye nze ndi mumativu ku yo era njogera ndi mugumu nnyo nti kamera enkutte so njagala mukimanyi nti buli kintu kyonna kirimu omufere oba oyagala oba toyagala naye enjawulo gwagenzeeyo okakasiza ti kyebakuwadde kyekituufu olwaleero abaana balina tekinologi abafere gwe bakozesa okubba naye osanze akasabo k'omusajja akataddewo afunye emitwalo gya 2 atandise okulanga
TV zezibatunda radio zezibatunda ngalanga nti jajja nkukunyi w'amaanyi nnyo mu nsonyi abaladde bange ab'ettoolo navuddeyo mujje muloze ku miti gy'ettoolo. Mama Fina kizibu nnyo okubeera ku radio nga buli radio ne TV mbeetegereza. Radio mulanze nkukunyi w'amaanyi okuva ettoolo mujje abaladde bange mu nsonyi we asooka nno nakwetonda nti bamusonyi okuva eri okujja eno e Kampala. Gwe n'oyingira ogenda okuyingirayo Ibula tujja kukola omulamwa gw'abaana babafiire gye bafiiramu essente nti omwana oyinza okuyingira n'akubuulira amannya go n'akubuulira w'osula n'akubuulira ne jjajjaawo ate nga tobimugambye. Osooka n'ojjayo n'akutesitinga n'akumanya nti gwe kati olina n'akuteekako omwana wa boda n'akugoberera mpaka ewaka ewuwo w'osula n'atandika okubuuza ebyafaayo byo ng'akutadde ku peningi nti ku lwokuna ojja kudda ogenzeyo lwakubiri ensonga zennene ku lwokuna ojja kudda namuga nti we mwami Senkubuge bamuzaala Bugerere mu kitundu bwe kiti nakino lwoddayo oba tonnalozaloza nga nti Senkubuge jjajjaawo gundi wamulaba ne jjajjaawo gundi wamulaba sente ze bakulekera wazisuulaawo sente ze zikutawaanya jjajjaawo alina obugagga bw'otamanyi muwendo. Ibula teri atayagala sente omwana akubikkulira ebokisi okulaga nti sente n'akubuzabuza mu dola za mu Uganda n'abikkula ati olw'okubanga obwongo buba bukonye ogenda okulaba nga ddala sente n'akuwanvuya n'agamba kati noonyayo $25,000 banoonyayo sente bweziti tunaaze tukuwa obugagga. Mama Fina takiriimu ali bweru kubanga oyo mufere tali registered mu kitabo kye era tamumanyi. Bwe bimala okuwanvuwa nga bamaze okubba olwo lwojja ku ofiisi wali Nansana avuga nti munnange banzibi ogenda okuddayo ng'omusajja yatikuddewo obuntu obubugo bwe addusa akoze eki agenze. Mama Fina anaamunoonya atya kubanga gwe nnina omutuufu abeera mu registered tumuwandiika naye kati mukadde kano olw'okuba abantu beeyongedde nti balina nnyo ebizibu balina ennaku naddala abantu abali ebulaya balina ebizibu banoonya obuyambi bubabula ateekako social media n'alaba bw'alaba alanga nti nze jjajja nti nze mukola nina amaanyi nazaalibwa n'omusambwa nazaalibwa ku nnyanja nazaalibwa wano ekirina bigobawo kyeki ekisookeredde abasebo ne bannyabo fedda nze nakulira wa kitange mukalazi nga bw'ojja ng'abadde mu nnimiro nga tavaayo kujjanjaba agamba tuula mmalirize nzije nkujjanjabe ate nga n'obujjanjabi bwe tebuli mu katemba bajjajjaffe tebaateeka mu bujjanjabi ki katemba. Bw'olaba ennyo omuntu ng'akuleeseeku katemba ate ng'akukubira n'okusinga kiringa omuntu bw'enagamba nti naye njagala kugula ttaka nzaalinoonya naye ate oli gwe njagala oddugako n'ankubira amasimu aganzita neekengera anguza mpewo anguza kituufu. Abo abasawo bwe mulaba ku Facebook nga beeranga nga bambadde amajolobero nga bakanga nga batiisa nga bawagga nga bafere. Mama Fina sembera ddala gwe nga President General w'abasawo b'ekinnansi mu ggwanga Uganda oyina abasawo abali authentic abali registered bameka? 23 benkakasa mu basawo abo ninambe tugamba nti bano basawo abayunzi ninamu abasawo abahabo ninamu abasawo bamulerwa abazaalisa ninamu abasawo abaluutansozi nga ye birooto bye bimutuma nga bw'olaba twali ku Walusi birooto bye bimutuma genda egindi okole bw'oti genda egindi okole bw'oti. Ninayo abasawo ab'amayembe be tuyita amayembe agaddala gakifaalu agaddala. Nina abasawo ab'emisambwa nga Mama Fina nti ye mumanyi yeetooloddwako obumanyi kati abasawo abo tulina kategori mwe tubateeka naye ate era oyinza omusanga nga wahabu naga nti ndi wahabu ng'ate wansi ayinayo olubugu ng'alaba nti wantajja kufunayo n'akuzza eno. So ebintu by'abasawo
n'obusawo bukeera ku makya ne bwonooneka ne bufuluka nga bwogamba nti bufuluka yensonga lwaki tubawa certificate tubawa ne identity nti luvannyuma lwa myaka 5 tuddemu tukugezese okyasobola kubanga oyinza okutandika nga oli musawo mutuufu eyali akola ebituufu n'otandika okukozesa abakazi nga bwogambye. Abatulaba balegadde okumanya gwe nga pulezidenti enkiiko z'okulungamya ababasowaganye abafunye obutakkaanya n'okwongera obukugu okukkaanya n'okwongera okugaziya empeereza yammwe enkiiko zituula ddi era zituula wa? Enkiiko zaffe zituula buli Lwakusatu ku ofiisi yaffe Nansana ku Kenjoyi supermarket omwaliiro ogwo gwonna waggulu we wali offices zaffe we tutuuliza enkiiko buli Lwakusatu okuwaaba emisango ogamba nti omusawo yankute yankozesezza banfera bankole bati zijja Lwakusatu era sekuyitala omusangawo ng'ali awo tubakuuma ne bayita emisango gyabwe ne tugiyingiramu gye tusobodde ne tubayamba gye tutasobodde kubanga oli ayinza okweta fayiro n'awaabira omusawo naye omusawo yankozesa n'anfunyisa olubuto yankwata bukwasi so ng'ate byatandika bya laavu naye bwe batandika mu laavu n'atuuka ekiseera omusawo n'amukyawa n'abijjamu nti wankwata bukwasi olwokubanga musawo n'ayagala okukozesa erinnya ly'omusawo kumwonoonera ki erinnya. N'olwekyo tutandika okunoonyereza ne tubikwasa poliisi ne poliisi etuyambyeko nnyo naye nga kyenjagala bagamba nti buli mulimu gulimu abafere oba oyagala oba toyagala. Mama Fina, abasawo ababa b'oregisteringa b'okulembera mu ggwanga Uganda singa nga oba oli avudde ku nnono ezaateekebwawo kwalina okutambulira obabonereza ddi era baweebwa bibonerezo ki? Ebiseera ebisinga nti omuntu wabanga alina kyakoze ng'avudde ku nnono nga bwe tugambye nti olwaleero bw'obeera nga olina jjajja katugayo ogenze wa jjajja n'akukozesa ekyo kive omusawo takkirizibwa kukwana mulwadde bwajjanjaba ate omusawo takkiriza kukozesa mukazi mu ssabo. Ebiseera ebisinga empewo ziba zidduse nga bakufuludde tukuyita kyevula ntukuwa kaadi eno ey'emyaka emeka ey'ebiri ne tukuyita ne tukutuuza mu misango ne tulaba oba ddala kituufu ekyo kye bagamba bwe kiba nga si kituufu ne tubaako engeri gye tukubuulirira bwe kiba nga kituufu ne tukuggyako certificate yaffe tukusazaamu ne tukulangira nti ono si musawo era bwe tukusangira ng'okola obusawo nga tukwata kubanga be tukutte bawera n'30 abasawo abo abafere. Kwenza nnyo abalaba njaba obawuuba obusembayo ku nsonga y'abaferera mu linnya n'okwogera obalagirira bakusangawo. Basebo ne bannyabo basebo ne bannyabo njagala obbategeeza nti Mama Fina tali ku Facebook. Basebo ne bannyabo njagala obbategeeza nti bw'oba oyogera ne Mama Fina ku nnamba ze ŋŋenda okubawa ati sinyigiriza nze mba sikutte essimu Rosette mumumanyi yagikwata Rosette asooka okukola kyonna naye mbadde mbasaba muleme kuddamu kwesiga abantu bababiddeyo abantu mwonoonye sente zammwe sente zenzibwa okufuna mu Uganda kati bw'osindika sente Mama Fina n'akuyitako noga Mama Fina wanzijako sente ekitali kituufu. Essimu za Mama Fina z'olina omufunirako ziri 2. Essimu esooka eri 0782 95 17 21. Essimu ey'okubiri eri 0772 45 89 64. Ne ku TV mbeerako nga nnanga okubategeeza nti siri ku Facebook oba omukutu gwonna okujjako essimu eyo ya 0782 95 17 21 yeri ku WhatsApp. Naye bw'okuba essimu eyo eiza okulabako Mama Fina oba Rosette Nansubuga teri muntu mulala gujja kusangako. Ekirala bw'obanga onyigiriziddwa nnyo ga Mama Fina muzibu baga Mama Fina aseera Mama Fina omulaba bukadde Mama Fina olina kubeera na biliyoni Mama Fina akola kwa minisita